nebekolamu omulimu buli omu yakoze mulimu. So mumbeera yonna olwaleero tulina omukulu nagenda kubanga ababuuzaako emikono gyange tongole okutegeera biki ebikwatagana ne Ijao ate biki ebigenda okubanga bikolebwa Ijao evudde luddawa eraga luddawa era baani abesimbyewo era bagenda kubanga personally agenda kubanga atubuulira biki byasuubira mu Ijao biki byagenda okubanga atuyamba nga ye omukulu nayesimbyeko ku kifo ky'obwa mobilizer right mobilizer wa digital omulembe guno bakubaka abinabeegasi tusimbulira osimbulize kwatulaba mbalamusiza nnyo mwena batugubira mwe okwangambira ku Excel TV program bilo bila kaongezi kolwalira amanya nze Waswa Emmanuel okuva ku Trust Media Uganda n'omukutu gwa Waswa Emma babloga katuna emikutu ebiri gye tudukanya lifestyle twaba tutya your lifestyle byatukale bitabuka ekyo tukigala okay so tuli mu Trust Media Trust Media Waswa Emma channel 2 so mu bufunze soko tubulire Waswa Emma yani kubanga omuntu ayagala kumanya Waswa Emma yani era biki byakola ng'omuntu Waswa Emma is a YouTuber mwita ba blogger nze ni YouTuber emirimu ejange ndi muna mawulire eyagasoma nenga kuguka naye nagano okolera ku TV olwebizibu bimanyi biri mu TV sala byasanguliza ku mpeo nakolera ku TV ya ABS nasobola kukola Case TV eri Case Cut nekolera ku ABS katono nga nkyeyiya then eyo ginasanga bannange binakolagananga nabo kwali mu Rashid Segawa na ne Weekly Fed Gasali ne bangamba jangu tujoininga YouTube boba ndira jirimo already era mbibaza because bandage ko kitegera so ne twandikawo jibaita lifestyle ne tujidukanya wena obudde omazinga bugenda myaka 2 jibadde nga myaka kuva 2019 paka kati myaka gebiri emyaka 2 time egenze mass of course obale ebigenderwa bene bitongo ng'omuntu ayatu move on nenzo grow pages empya ya Waswa Emma ne ya Trust Media na biketi bako wenteka blogging kulevenda ngwalo we mukoyedeka so I'm a blogger I'm a YouTuber era nga femini media fejukula ku internet ko tudukanyiza ebirasi bikola ki tobigenda sibimanyi kanenga kyomukola kitukola ki tekikola era nasokera ku TV nga kwa program y'okumacha in a very good analysis nakola ko n'omuchala Mariam ono twakola fenda ku lifestyle nadukanye mbiri so mumbeereyo asimanyi ukikigenda maaso naye nga tujja kubanga atweyongera okubanga nenjagala tumulemuko katini just 1 minute bwe tukomawo tugenda kubanga atwongera okuttanya ensonga zino olunaku olwaleero omukulu Emma agenda kubanga atuwulira biki ebyamugjeeyo okubanga yesimbawo okubeera mobilizer w'ekibiina ekikulu ekigatta bannamawulire abagasakira wano ebyensanyu dakiika emu yokka akatukolemu tulabe kigenda mu maaso nga tukwasaganya yo tukomye nga twagala okubanga ate tutegeera omukulu n'ebigendererwa bye asobola okubanga ate atunyonyola so mu bufunze ekibiina kyakolebwa bamembers batandika okubanga bewandiisa okulonda kwa 31 omwezi guno gwennyini tulimu lunaku lwa Saturday kwe kulonda okuliyo ekisooka kya byonna bantu bameka abakewandiisa mu membership so far still confirmed of the number abakewandiisa ne ekisooka kya bena group ya soka association initiated era weeri mu group mwendi muli ba members 2 mwameka buli kisiyita muna mawulire kati basala aba ejawo ne bateekawo emitendera abewandiisa bagende mu group entongole ne bagenda batusunsula mpola kati alo group ey'okubiri gye bakoze ki ey'abafuule registered members omo ndoza nakomye okulanga abali abantu 28 so far when alabiddemu so bebagenda okubanga balonda bebagenda okulonda kati osimanyi neze bimanya bakola ki bera batugamba nti alonda alina okubanga alina kaadi oba ID ngaliwandiisa so mumbeera eyo bwobanga mulimu namawulire nga tonaba kwewandiisa please agenda so fast genda ku email ya Ijao osobola okubanga bakuweereza forms ezo zijjuze oweerezeyo akasente k'emitwalo 2 osobola okubanga ate weewandiisa mumbeera yonna osobola okubanga so personally as Emma biki ebisinza okujjayo ebikuleeta okubanga ate ogezaako okubanga naawe wenyigira mu kintu kino kubanga mu kisooka twali tulowooza nti ba bloggers bagenda kuba part of this thing twali tumanyi nti bannamawulire bakolera ku TV mainstream bagenda okubanga benyigira mu kintu kino kisinza okujjayo okubanga ekisooka kya byonna one okubeera blogger tekitegeeza nti munnamawulire muli ku TV wasoma ba diploma ba certificate nange najikola ki nagisoma kati olwokuba blogging ebadde empya mu Uganda tebaddeewo yaliwo nenga bagira banga yabamalizi ba budde twebaza bagitandika bashibaga ne bagireeta ku scene ne bagireeta bakakensa ne bagiringako mu written dinaffe mjanga tuinga Ebibra n'abasigadde ne tugenda mu YouTube ne tugizimba neefuuka industry twebaza ne covid yajja
at a point kubanga covid okujja kwe kwayamba nnyo ku mainstreaminga blogging yazibula abantu amaaso kubanga bantu baddange bakangwe nabeera ku YouTube yo n'ebisigadde bimukwasaganya ki ekintu so netubanga tufuze source y'amawulire ekyokwekino tunatufuula b'amaanyi kubeera nga ffe tusooka nago we are uncensored teri atubuuza yawudde mu lugambo n'okuwayira n'ogenda kubirala netubanga tuli so fast nti program ogitaddewo ssaawa zino mbiro bwe mbanga twakoze ffenna interview ku ssaawa nyeyange bakoze eki kitutunze nnyo mu public kale twe tutuusaawo ne tubanga ne gavumenti atiso tuli organizinga mu campaign tubakubidde nnyo obulango ekyo kikola njagala okubika abakulembeze nga tebannaffe ebyo byonna tubikoze njagala byawule mu blogging tulinamu abo abatwerimbikamu ne bablogger eblogger ye muntu alalinga blog naddukanya maki amawulire oba nagaba information tulinamu nabo ba analyst okitegedde abajja ne boogera bibali ku mitima Balex of Kaye, Ashbag, yali informing ibivaako bano bamuyita ono muzeeyi Isma. Abo nabona they are just analyzing. Fetu wa hosting ku blogs zaffe. But now they are becoming bloggers like us. Mwasomeseza kugamba mufunze bayigidde kumu. Bafulufiga bonna kati wali bachonoona. Tosobola kunsangaze ngampemula. Because ethics zamalo zikola ki? Baswala. Naye kati bano bemulaba bano bajja batwerimbikamu. Fine bayinza kwanga bashautinga tubawosina ne mukusafira kizimbye naye kintu bakikoze eki bakiyononye kati mtola mtu wairiza zesirika kumkulembeza afudde anti mweba mwenna muli ba blogger it's okay fetu ba blogger muba mulita ba blogger but tuli bana mawulire muri muffe abawe ebintu lokati so akumenya buli omwana nenze mamanyi ngotaza kuwemula lero nabakola ki bafufiga siba blogger abo kurapasa badamkulekanya ku TV ononya sente zabo temba down nabateka muki mu group yaffe people like Chemical Ali oyo activist akola bibye lumbuye si blogger Wisdom Kaye akuba kikopo kya salafu nesse akola PR okitegedde si blogger si muna kati tugende mwabo but if you talk about SB4 neyogera ku bakavuto neyogera ku divorce neyogera ku Vik exclusive beba faba information ngati ali awo bwe badde bakola ekibiina ky'aba bloggers n'okulonda obukulembeze wa bloggers abantu bonna bayogera Ssaabalabyeko kati nabo kyesitula kinnuma ekyesobola okunuma kiri kimu nti people who are managing blogging sites tetusobola kati mu Uganda muno abantu bagezi kijja kyapeninga nakati kitulumbye eriyo bali abagezigezi abalaba nti kano industry ekuze bwegizingazingako bwenti awamu ngabalaba bajje bazingako buli group bwe bazingazingako ne bakumakuma ffe nga sokutugusa ekyaffe how can you tell me nti abantu abasatu okuli Kaye Wisdom Small Access ne Ashback ato bavuddeyo batukulembere balina blogging site ki owulira nanyiza nnyo oluvannyuma lwokubanga nakubye kusina okubuuza kuba tebatwita tosobola kukambuuze mu Joylanda oyinza okukola meeting y'aba blogger nga Emma taliyo nga blogging site yange badde entolo 18 wali kibuuzo okay nange kibuuzo kye nakibuuza era nali nakigezaako kibuuza kye nanyiga kibuuza Ashbag ba bloggers bonna betumanyi Rita bwe yali yagamba tamanyi kiki tebalina kye batugamba tebandikira muntu n'omu bbaluwa olira so in this kamu kano nnyo bwe nageza okunoonyeza information gifuna ne bangamba simenyanga ndoonya abudo omuliri badda simenye bakolanga biki wone gwe bayita Duke Mbiya General Secretary interim ne mukubira esimu ne mga blood mutunyonyole kye kikola ki ffe tuzimba industry na muli mukutumanyira muteekateeka kugenda kola senza sali musale nenga mugenda zira kumanyi gaki manyi gaffe nangamba we are still interiming because bombule meeting eyodi so mu bufunze abantu bonna bakola ebintu bino associations zonna aim eri emu kufuna it's okay kugenda mu ggulu tuli baddembe okugenda ggulu mu ggulu oli waddembe because that money is ours ezo sente zisasale I'm entitled nga mnayegondo okukola ki ofuna kasente naye aba streamlining oli alime kutukola tugamba nze omuya yangambye osimanya Duke okuteeka mu group sibabalina bamanya General Secretary wa gundi wa blog association mbo okunyingiza mu group nsoke empeero registration fee wa mitwale 5 ne mugamba mwejao twasoka nti WhatsApp fena jumla yene tuganga otesusula mpola manya anya mu group nsoke koleki okutasema mitwale 5 okitege nangambe byajao konzi kati bano batumba baba nawe so ebyo bana tusonye okupeza olumyo oluvuma naye nga byebyo so mu bufunze bakoze association yawe nga mwete mulimu bekoledde yawe kadono tuse kati tujja kunga bloggers abantu bagambe kati mje tukole YouTube association
without YouTubers mugenda kola ki anchi kati wetwayolekedde bwe tubanga tulina kadonka mu music association superstars nze siganye isima asobola okujja kubanga yine eddoboozi ekyokutuukibwa sale oba kaye batusinga pahandi naye ayite buli muntu yenna stakeholder buli amanyi nti alina ka blogo ke bamukole ki kati amateeka gakulemerere bulemerezi wali naye ng'omukisa bakola ki bagukuwa naye nga balaba ejjawo bwe yatukoze naye gamba nti buli muntu yeeyita munnamawulire jangu kati ku kyebiri n'olemu kukola ki okusubscribinga gula gundi membership card neekulema kati ntugoba wegobye naye kati bano abasajja ffe tuzimba blogs zino tubonye balina blogging myaka emeka efuse y'akabi ku mulembe gwa Bobi Wine jojuzi wano naye nga toba naye okuva wansi tewandabanga nga tebatwana nga nabo bagenda ku kivulu tebaga tuyingire naye kati buli woyita ne polisi ekuleka n'okola ki tufuuse b'amaanyi then how can you tell me nti ate nze omuntu alina abasubscribe 18 agobera atogera okadobiri nze sebo nsokeko emitwalo 5 before internet group a simple group ati group egenda okuva bakola ebirala basooke bateeke mu group ffenna jumula kati okakodde okalekamu buli gwe basaba enziki ne ligana ng'ofuluma kati obuzaawo ne nagende nti lwaki naze neesimbewo I have been a leader okuva nga nsoma abamu okulembeze tuli musaayi nze nva mu family y'aba president sijja mwatuukiza kamuleke naye gyenkola ki gyenva kati ensonga eri just emu nti neebazanya association yo we are king makers mu industry eno buli gwolaba wakabi ayise emikono gyo ayise mujjanga ayise emikono gyo omukyala DJ Mariam n'abasikoze ki ffe tubazimba then bwe bagenda ne batuuka waggulu we have always stayed behind gwe bikasobola okutambula namuyimbi mpaye ekyebinafuka mpaye ekyemeka naye ng'omufudde star owulira nze ndona kwe nanyiiga oyo sindi omulaba last year ku kivulu kye ekya Boom Party it was us 2019 eyo 2020 mugokusatu kyesho yasembayo actually yasembayo ddala but yasembayo kati kenzo yaladdako oyo gola watalina de nusu era nga ku TV ne omukuba ekikono anti okuyisa ku exero wano olina okuba neki nezakalango yaddukira amabloga nakubira Sindya abulango bwa myezi 3 free of charge ku blog yange abantu emitwalo 10 nga bakola ki bamugoberera naye batuuka ku show Nexus events naye tugana okukola ki okuyingira naye nga ffe tukoze ki kati ekyo kisinza okunuma nti ffe ababazimbe ntwafuula ab'enjawulo we have been left behind onfuna era abayita idea yo bakasuku abagintroducing nga ne batagifaako nnyo bajackson bajja ne bagikwata mbahandike I thank them so much. By the way, Kasuku is a blogger, right? Kasuku is a presenter, is becoming a blogger, an upcoming blogger. Okay. Yes. So naye teyakirinnyemu ekyo eno ate kati ekyaba blogger nze simanyi basana bagendayo kubanga bakasuku bali more so taken up by mainstream naye buli muntu alina omukutu gwe oba ofuze blogger because Kasuku kati ali more in blogging okusinga ne ku TV wakola ki wali nowakubadde ku TV emuzimbi era emuyambye okupromotinga blogging site ye naye naye ajje we have no problem with them naye omanyi nti Uganda eno tulina obuzibu nti buli muntu ali mu media alowooza wakabi buli muntu alaba site ye kwegamba buli omu takkiriza ku bowinga down obonfuna so nga ate osobola okutona ogamba nti why newakubadde ze singa show yakabi naye ono alina amaanyi agatukulembera tumuwe omuki so mu bufunze njagala mu budde tulina bungi nnyo njagala tudde ku nsonga ya Ijao mu kwesimbawo kuno Ijao erina abantu bangi naye buli kyemmanyi nti essaawa zino Ijao yeekutuddemu naye ebitundu webali nabo nabawulidde sente buzibu ki obuli mu Ijao ekibayitedde kubanga temunnafuna yadde n'ekikumi otyo naye mutandise okwekuba ebikono n'okweyawula ensonga ziri ssatu ensonga esooka meeting eri asooka nali ku TV nawulira Kasuku direct ku makya nga spirit mwayogerera mu kintu kino ngalaga nti ye yatandika ki Ijao which was good yagita omanyi you can be a good creator ninga tusobola kutwala kintu mu maaso I thank him yakitandikawo n'atuuka n'akifiisizaawo makkati ate mu kusooka kino ekintu kyali kyaba presenters bokka bwe kifiira makkati awo awo ng'omanyi ebintu tebiguka bahabike ne bakironda bwe bakikwatamu namulaba era nga olaba is not welcoming with it kati kisooka kya byonna nti wano abantu baagala bwe maatandise zeemakola ki zema nzigusa omulimu so nga abamu tebalina talenti ekola ki eggusa you can create kyogala mulina producer wano nti producer mbere tasobola kujja mu kamera n'akola ki naye nga yakuwa etteeka ntitula boti oba okola kino oba ofuna bulungi ekyo kimu obuli nakabagamba mu press conference nti obulyake obunafusi bwemu ku bidyo ebunyabunya Uganda n'abagirimu yogera ku press conference eyasookera ddala nalaba Uncle Sandy nalaba Uncle Sandy tumutwala nga entertainment reporter, entertainment presenter. But Uncle Sandy, analyst, Uncle Sandy was first a presenter. Okay.
buli wagenda ng'okula mu industry eno ogenda ova ku level otandika oli reporter n'ofuuka presenter time bwetuuka nga tokyasobola kupresentinga olina waka mungi you become an analyst kati mubufuzi akosenga tumutwale nga consultant analyst presenter kuba shoka siku ataba olusa tukola ki agikola so we thank them era tubetaga mu kintu kino naye obuzibu obuliwo nti waliwo okweyawukanamu nti waliwo line y'abapresenter abamanyi nti baakabi kituufu era line bw'oyogera bw'otyo nga sinagenda mu group ya ijao nga tebanateka mu group ya ijao twayogerako n'omuntu omu just okuteeka butesi mu group n'atuddiza message yatuddiza omuliro naye anyway byansi yatuddiza omuliro nti awo yani amumanyi tanaba kufuuka wakabi tujja kubanga not until bwe twayita mu muntu omulala nasobola okuba nga ate tukigusa naye nga yatuddiza omuliro gaa nti oyani amumanyi tewali amumanyi naye asooka fuuka wakabi tujja muteeka mu group mu industry muno n'oba olina abantu 27 baba abantu era bana kibagata kuki naye yayogera nti yani amumanyi yali abaddeko ku makya fake presenter nga teri amukola ki I don't believe in that nzera omuntu ayisa mu ebyo bintu ebinyiiza omuntu yena ayisa mu muntu amaaso si mu believingiramu gwe gwozanyirako teraba ani amumanyi alina okuba nga bajja ku TV kuno ebaya abantu 10 abamukola ki and once upon a time emabega wali obaddeko nayo ng'oli fala ng'oyo gwokola ki bwozalawa anyway awo nyininyini twagala kuba nga ate tumulamuko katini tugenda kukumawo n'ensonga za ijao omwana nagala atubulira lwaki yaza okuba nga ate yesimbawo kati ensonga esembayo nga tugenda mukuumula kanjiguse lumu nti waliwo olutalo luliwo ba presenters ba reporters bana ba foot soldier abakwata kamera ne ba interviewinga bantu ku ground balinamu okutya bagamba nti bano ba Habike ba Jaxi ba Douglas Lwanga bali ku level y'awagulu bagenda kubeera byasawa y'omugaati gw'eggulu mu ggulu obutegero nti banakwata ku kinyama ekyo bagenda kwerabira abeno olwokuba nti bate mu Uganda tewali etteeka ligenda kuforminga association ebiziba 5 bajja kuziforminga basiforminga eyaabwe nabo batandika eyaabwe kati kino bagenda kikola ki kwegamba waliwo ekintu ekiri mu ijao kyesina kutegeera nga bwekyobogambe nti waliwo abantu tulinamu classes ez'abantu mu ijao nti kankuwa ekyokulabirako naye nga that's the right example abantu ng'abo bakasuku nimrodi patriko abantu ng'aba ojagenda kuba no bazahara toto abakubuka eddawo bani abono bakola olugambo bamusasemwanga bataimo ye bakutunulira bwati ng'alaba ali eri ku TV ennene oba ng'alaba alina program etrendinga akulaba nga guyo nothing chokola babala banga they are not ready to okwimira associating n'abantu bana cheneza ne baka million nti bali ku Superstars Association that's bullshit obochi tegera oweza mwemwacha no ina sura giraba mwe abagiri mwesawa zo no teri muntu ayinza kubera star myaka 10 enda njogena mingi okuba ekintu kino emyaka 7 nogwa kitufu after 7 years ngoma na goresa mwasi yakola ki yakuli maso kati kibaita akulembedde okudde mabega naye ngangawe ngambe nti njaga tumulemuko kati ninyo endakiika nga 2 njaga tugende ku mulango bakama fe tugende mu kumulamu bwe tukomawo omukulu agenda kubanga ate atubulira biki byalubiri okubanga akola as a mobilizer wa ijao oba mobilizer gwe bayita omukunganya tuze tubagate ajja kubanga atubulira biki byagenda okubanga ate akola nga ye Emma abyagenda okubanga ate akola ijao oba agenda kumatya biki byaleese ideas kyempya zalina ezigenda okubanga ate zikwasaganya ijao katukomewo tugenda kati nnyo mukumulamu tugenda kubanga tudda